Honorable Balimwezo Onogolaba alaze okugulu kwe olwaleero kwe yasigaza agamba nti yazaalibwa nga mulema yamenyeka bumenyesi muleeta atasobola kudduka misinde ebizibu tuyise muno Lukwago nga ndi mbaka palamenti kuba bino byagguluba tudduse emyala ne tugibuka ne Lukwago anadduka atya tomanga muno bulema nze nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti mpuka omukulembeze mukulaba kino kipiira kiki kino kipiira leero kambalagire ddala nti kipiira mukiraba saazaalibwa benti nedda kati oyo yenna agirega kisobola okugwako akaseera konna ommanga muno bulema kino kipiira ngudo bambira hanu ziwuliza bulungi vidiyo eno ekabya amaziga era abamulabeko ng'ayogera obadde osobola okukiraba nti ebyaddala ayinza okuba back indoors bwe yalaba Ssewanyana yakyogera Ssewanyana yagamba nti Kampala teyeetaaga inginiya agamba nti Kampala yeetaaga omuntu agenda okudduka emisinde nze naawe ani alabyeko Lukwago ono ng'adduka emisinde ebyaddala tuyinza okwewuunya fe abawangalire mu kibuga mwe tuzaidda mwe tubeera bbanga lyonna Lukwago ono emisinde tetumulabangako ate ebyaddala tetumulabangako nga oba oliawo akola ekisukka ku kwogera simanyidde ddala bino ebyokulwanagana n'abantu abikozi yes abikozi naye ebyaddala kuva 2011 nga nze omu kuba witness ng'okumulaba ng'ajja ate jjukira asookera eri kyotera bano n'abasajja omulimu ebyobufuzi baabifuula mulimu Ssewanyana yagamba nti omukulu ayitibwa Honorable Balimwezo tagenda kusobola olw'ensonga nti alina okugulu kumu emisinde ekola ki emisinde ekola ki emisinde ekola ki era oli watangobananga n'ebikonde enkambuza enkambuza kuno kugula miliyoni 7 bino mmeka miliyoni mmeka kati bameka bakusobola tobola navaayo nenakante kasiira nzijja tukole enguudo abaana bammwe balina okufuna zakusinda okutuuka ku kino olina tomanyi byempitamu taata toyinza kumanya byempitamu owagambeera nga jansi bukabuusi kugulu kumu tasobola kudduka agamba nti musajja mulema omusajja agambye nti ebyaddala tomuukinganga muntu mulema naddala nga ebyaddala obulemu ekimanyi si buteesobola agambye nti tosekeranga muntu mu mbeera yonna gy'aba alimu tokumanga muno bulema tokumanga muno ki lema bwenna maaso ga Katonda tuli kyeki omulema n'omuki n'atali mulema nze nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti mpuka omukulembeze kubanga ntegera obulumi omuntu afunye akabenje bw'ayitamu nengamba kangende mpereze ng'omukulembeze ng'okugulu kuno kumaze okuvaako kuno mwakiside kuno kuvuddeko mukulaba kino kipiira kiki kino kipiira leero kambalagire ddala nti kipiira mukiraba saazaalibwa benti nedda kati oyo yenna agirega kisobola okugwako akaseera konna ale kubira Katonda mu ngalo lwengalo za Katonda ezokulya zange kweza Katonda ezokulya zange kweza Katonda nja kutereeza wawe nakyama kubira Katonda mu ngalo n'emisinde enkola ki n'emisinde enkola ki n'emisinde enkola ki era oli watambulanga
Gabikone kambuza kambuza. Ay. Kuna kukupumula milioni sangu. Bila umeka. Bila umeka. Kati babeka bakusobola. Tobola na bayo nena kante kasiya. Nzija tukole enguudo. Abaana bamwe balina kupuna za kusinda kutuka ku kiro. Kwe olina tamanyi byempitamu. Taata toyinza kumanya byempitamu owatambera nga kyanzi mbuga bulukumu. Oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo bya mukwano gwange Alan Sewanyana yayogedde mu kampeyini y'obwa mmeeya owa Kampala ku inginiya Balimwezo, kyankubye wala olw'okuba Sewanyana mukwano gwange naye nali simanyi nti ebyobufuzi biyinza okutuusa omuntu yenna ku level eyinza okuwemuka. Kino si kya langi, si kya pate, si kya kibiina, naye humanity. Politics tekkiriza humanity. Obuntu. Ekigambo bakiyita ubuntu, humanity. Mu byobufuzi temuli humanity. Mu byobufuzi bottom line is all that matters. Nti kasitofu na kyoyagala, how you get there, how you get it doesn't matter. Nze ekyannumirwa kuba Alan Sewanyana mukwano gwange. And that's when you realize nti mu byobufuzi tolina gw'omanyi. Toyinza gamba nti omumanyi ekimala omuntu yenna. I don't know, maybe it is because of backgrounds ez'abantu abamu. Aho buli lwekirowoozaako ne ngamba Katonda nemwebaza nti nze kambeere mu byensobola. Kambeere mu byensobola. Ebyeddiba. We are all political beings. Buli muntu mulamu yenna is a political creature. Era obulamu bwe tulimu buli political. So tuyinza bejjamu ffenna tuli involved mu byobufuzi mu mbeera zaffe eza bulijjo. So mwe tuli tubirimu. Ne ebyobufuzi oba politics ow'okuvuganya abamu ku ffe bwe twasalawo twesonyiwe. Naye nga tulina omwogerako. Tuli bannayuganda. We have a right. Mu butuufu fe abali mu ddiba tusigale mu ddiba. Twogere ku ddiba, twegirege, twesunge. KCCA, Liverpool, Arsenal, Man U, Chelsea, tubeere mu ddiba tunyumirwe kubanga ebyaffe byangu nnyo. Leero nze nsanyuka, enkya wa Arsenal yasanyuka, luli ne tusunga. At least tulina fallback position kubanga ewaffe ebyaffe biggweera awo obulamu ne bweyongerayo. Ebyabayobufuzi Sewanyana emyaka nnamingi naye mbadde sikimanyi nti omuntu osobola okulangira omuntu alina obulemu oba alina ekizibu kyatalinaako kakwate konna naye nga Katonda yakikkiriza bukkiriza okubeerawo either ku mubiri gwe oba ku bulamu bwe. Mbadde sikimanyi nti mu mpisa zaffe wano mu Buganda kikolebwa naye byebyobufuzi. Alan
Sigalo oli mukwano gwange naye beera mu byobufuzi byo. Nebaza Katonda nti nze byendimu kabinkuume nsigaze ubuntu byange. Mbo eryogeddwa Alan Sewanyana bisikudde emitima egy'abannakibiina ekya NUP era bonna kaakati emmundu bazimutunuuliza bwe yabadde ampuliriza ekawempe. Lord Mayor Ssalongo Alhaji Elias Lukwago yabadde atongoza kampeyini ze eyayogedde n'akunkumula n'ennyenje ng'ate yabadde mukambwe ennyo ye mubaka Alan Sewanyana eyagenze maaso n'okweka nti yategeeza bannakampala temulonda bali mwezo newankubadde nga yina kaadi y'ekibiina mwava. Kakati ekisinze okutabusa bannakibiina ekya NUP yengeri gye yagenze maaso n'okweka nti oba oliawo yayogedde ebigambo ebyabadde biraga nti bali mwezo mulema atasobola kudduka mu Kampala mulonda waaki kubanga ekituufu musajja mulema alina okugulu kumu okulala kwa pulasitiika. Kakati bannakibiina Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo kakati katutuuke wano opposition eyongedde okweyuza. Opposition yevuganya yokka katugame mu kampani emiriraano bintu birungi si birungi. Ate no birungi si birungi bitya birungi ndowooza kampeni bwesi bwe zirina okuba. Omuliro gwaka okusooka kantandikireko Nakawa East constituency. Nakawa East olunaku olwaleero ekibiina kya NUP nabagambye nti waliwo ekipya ku mulundi guno abali ku luvuganya gavumenti bakawenja mu kirindi. NUP ekawenja mu kirindi mu Kampala bameya bakansani ba MP begatta ne bagenda mu kitundu ekimu ne bawenja. Kakati ne PFF yabukwagera bika yakitandise ne NRM nalabye ekikola bakawenja kati mu kirindi mu gurupu. Kakati NUP olwaleero egenda kulonkinga campaign eza Alex Waiso Mufumbiro Omusibe. Mulengeddeko nnaku olwaleero ayina okuddizibwa mu kooti bamuvunaana emisango egy'okukunga abantu okutuusa obuzibu ku basirikale. Kakati adda mu kooti. In fact yatuuse dda ku kooti Nakawa Alex Waiso Mufumbiro wabula ekibiina kisoosaawo oluvannyuma bagende bamutongoleza campaign embuya Musibe ne bagamba tugenda mutongoleza campaign era bayina muganda bwe mulongo munne gwe bayita Kato kuba frontinze nga face ya Waiso Mufumbiro wasu ali mukomera kati Kato ye face. NUP egamba nti Omusibe tujja kamuwenjeza era newankubadde nga Musibe Alex Waiso Mufumbiro olunaku olwaleero ekibiina kigenda mutongoleza campaign wali ampuliriza mu bitundu ebyembuya. Kato kati ye face Kato ye face ya Waiswa Nakawa East constituency bwekyo bwe kiri. Kakati mu Makinde West tutegedde nti olutalo kula amalungi wakati ku mbaka Alan Sewanyana munnakibiina kya NUP atakyegaananga. Ebigambo ebyogeddwa Alan Sewanyana bisikudde emitima egy'abannakibiina ekya NUP era bonna kaakati emmundu bazimutunuuliza bwe yabadde ampuliriza ekawempe. Lord Mayor Ssalongo Alhaji Elias Lukwago yabadde atongoza kampeyini ze eyayogedde n'akunkumula n'ennyenje ng'ate yabadde mukambwe ennyo ye mubaka Alan Sewanyana eyagenze maaso n'okweka nti yategeeza bannakampala temulonda bali mwezo newankubadde nga yina kaadi y'ekibiina mwava. Kakati ekisinze okutabusa bannakibiina ekya NUP yengeri gye yagenze maaso n'okweka nti oba oliawo yayogedde ebigambo ebyabadde biraga nti bali mwezo mulema atasobola kudduka mu Kampala mulonda waaki kubanga ekituufu musajja mulema alina okugulu kumu okulala kwa pulasitiika. Kakati bannakibiina kya NUP bagambye nti naye Alan Sewanyana ekibiina kyakkola ky'okutuuka awo otuuke n'okulangira munno obulema. Kati emmundu bazitunuuliza omubaka Alan Sewanyana banna NUP ku social media ne ku mikutu ampuliriza emirala bagamba nti yamulangidde bulema newankubadde teyakyogedde mu ngeri eri direct. Alan Sewanyana ne NUP lutalo kula amalungi era bagambye Makinde West mutuyambe kati olutalo wakati wa bannakibiina kya NUP ku Alan Sewanyana lwongedde okulabika nti munnange lutabukira ddala ye incumbent MP wa kibiina kya NUP wabula tuyafuna kaadi kati NUP
bafuutu soja bagambye tulina okumakinga sure nti Alan Sewanyana byetambula bubi Makindye West constituency bamuguddeko olutalo alwanirira Lukwago kati nga babigenda maaso n'okeka nti byetambula side yo nagambye nti PFF ya Lukwago yakuŋŋaanyiza buli independent wa NUP omunyiivu babadde balonkinga nate kampeni za Elias Lukwago wali ekawempe yasinze okwogera era ebigambo byasinze okutambula bya mubaka Alan Sewanyana byabadde ebyobusagwa ennyo ebyabadde ebyobunyiivu ennyo kati NUP ne Alan Sewanyana onaawulira Makindye West bagambye tugenda kujja yatuulira kati Busiro East constituency eyo campaign nayo